mwegendereze nnyo omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko baluga hale n'akabinja kaabwako. Njala tuddeyo lwaki kubamba gambye coin eno bw'otundira side eno esooka olina ogikyusa side eno n'olaba ebintu ebiriyo. Njala sooka babuuza. Yes, muganda ffe yafudde Mukama muwuzi muze mirembe sigenze eyo nnyo era nsaasidde family abooluganda bakuna b'emikwano n'abaasoseewo. Naye lwaki buli muntu yenna afa Nsereko gw'osookawo olwo nkyusizza coin eryato eryagwa mu 2018 bayita MV Templar. Nsereko gw'asooka okutuuka ku lyato eryo era abantu abaliko bonna bali target yayo seeri. Kiki ekyakutwala n'obeera first person okutuuka eyo? Omugezi jjajja Yichuli bwe yafudde n'otekinga over mukolo. Kato Lubwaama kadda bw'amujjuludde gw'asooseeyo. Naye statement ze wakoze nga tezigatta kunze nga statement tezigatta. Nga statement tezigatta. Ne weekuba ggolo n'ogamba nti abala bonna bazze naye ekibiina ekitwala abayimbi mu Uganda akivumira tekyazze. Was that statement necessary at that particular time? Tewali ayita kufa. Nze kyenkukwata wenkukwata. Was that statement necessary at that time? That means wabadde okoza statement ye nga cover up. Oteekwa okuba ng'omanyi ekyakoze eki ekyatuuseewo. Kubanga ku Samos ebintu bingi mugenda mutune statement ze yakoze. Ngenda kubazzayo Kato manze bwino mbeera naye wano saagala balimba. Bwino mbeerayo wano. Wano MV nga yakagwa MV Templar omwami ono yaseka ku ssimu. Apparently this is an audio to talk about on this very sad day of Saturday. With me here is one of the survivors of the boat that has capsized. We were told that early in the morning or late in the afternoon the boat, of course with its skippers and all those that were on that boat, left this place at about what time? At around 4 p.m. Yeah, talk to the world. 4 p.m. You're live on my 4 p.m. we left and the boat proceeded gently. When we arrived to Uganda, see your neck kati betubadde tugenda eryato ne ligwamu ne litusuula mu ffenna. Over 80 people berisuddemu. Mubadde mwambadde vesti mwenna. Ulira investigator bwabuuza. Abasinga badde bambadde nga 15 badde tebambadde life jackets. Amanyago. Senkezi Francis. Nenze yange najyambuddemu n'enjuwa omuntu. Nenga gwe tumanyi kuruga yambala life jacket. Eyo sigenda kulwa Justin badde njagala blaga history. Paulo bwe yazikidde. Driver tuganti yazikidde lumu n'avaamu ebyovu. Wicho omuntu osobola okufa naye wateekeddwa okuba waliwo ebibuuzo. Kuba omuntu afudde cardiac arrest ateekeddwa kuva mu byovu. Ku side yange ne ku side y'abasobola ki-interpreting bulala. Naye mbuuza lwaki gwe ku buli muntu afa kubanga MP Templar yaliko target za Museveni mpitirivu nnyo go wasookawo ku ssimu kyajja kitya. Ichuli bwe yafa nojja no taking over mukolo ng'oyogeza maanyi Kato bw'afudde gwe yasooseewo nokola statement nga tezikwatagana and the very bad of it nga you were very happy nnyo oli very strong. Teri muntu avirwako mukwano gwe indeed nga mukwano gwe nnyo n'abeera nga ali strong nga gwe ng'oyogera n'amaanyi. Taliyo facial expression body language y'omuntu ng'oviriddwako mukwano gwe wandibadde tokola na statement yadde. Naye statement ze wakoze zindeetedde okuddayo mu history noonyereze. Teri muntu aviriddwako muntu gwe bayita nfanfeewe najja n'ayogera nga bw'oyogera. Mugende ku social media munoonye video zo n'omusajja nga ayogera nga bugumu nnyo musanyufu akondeminga abantu abatazze mukulu. Abantu batuuka ku ssaawa nnya ez'ekiro ne bajjako amasimu. Nze nange ssaawa ez'olwatano ez'ekiro nzijjako amasimu okufuna otulo. Kati gwe n'ogamba simanyi gundi teyazze gundi yatuuse wano ssebo
mukuru okujjongo ina kyomanyi wadde yagala abantu bajje banje okavalinga ekintu kyokavalinga eno ndowooza yange naye teri muntu abadde nga alina mukwano gwe nga Lubwaama jukira abantu bonna be waleeta mu system bonna bafudde naye nga ate owamba omukolo n'okola kye tuyita diversional messages ng'ozikyusa wakyusa message n'okyusa buli kimu ku nfa ya Ichuli ate nga gwe omuleeta okoze statement ku nfa ya Kato Lubwaama n'okyusa statement n'otandika okukondemminga abantu abatabaddewo mutabani wa Kato Lubwaama Mukama akuwummuze mirembe tujja sinkana ng'obudde butuuse kuba ffenna tuli mu nsi mu lutambula butambuzi Nsereko weewummuzeeko bano bonna babadde bantu Isma Ichuli yali muntu nga gwe handler Kato Lubwaama history ne bodda mu videos mbadde nkoze zonna mbadde ndaga abantu nti gwe handler wani wa Kato Lubwaama all along nga gwe handler awe politically ni abantu enfaje bafamba handle abantu bo handlinga nojja nokola contrary statement or controversial statement against their death wabere ebibuuzo bingi nnyo ebibuuzibwa